Wakati mu bikujjuko eby'okujaguza emyaka 4 egya kampuni ya Vision Group mu kisaawe ky'ebyamawulire, kampuni eno etongoza ekitabo ekirimu ennongoosereza mu mateeka n'okulambika enkola y'emirimu eneegobererwa abakozi ssaako n'abo abakolagana nayo. Ekitabo ekitongozeddwa kimanyiddwa nga Vision Group Revised Editorial Policy 2026 ng'eno eyongeddwawo obuwaire obuwerako okusobola otuukana n'embeera ya tekinologiya ssaako amateeka g'eggwanga agazze gakyuka. Omukolo gw'okutongoza ennambika eno gukulembeddwamu omukuŋŋaanya wa Kontiko wa Vision Group Barbara Kaija ng'ali wamu n'agenda okumuddira mu bigere Sidini Miria. Ennambika eno yasemba okufulumizibwa mu mwaka gwa 2014 nga ya mikono 6 era nga mu budde obwo ebisinga ebiriwo kati tebyaliwo naddala mu tekinologiya ng'emitimbagano ssaako amateeka ga gavumenti wabula empya efulumiziddwa eriko emiko 16. Abakozi ba Vision Group basomeseddwa ku bingi ebiteekeddwa mu nnambika eno omuli okukola amawulire mu ngeri y'ekikugu, amazima n'obwenkanya era ne baweebwa n'omukisa okubaako ebibuuzo bye babuuza. Kaija ayogedde ku kitabo kino ekitongozeddwa ataanyiza ng'ekitabo kino bwe kiri ekikulu ennyo mu nkola ya Vision Group ey'emirimu naddala mu kusaka, okusunsula n'okufulumya amawulire ageesigika abantu nga geesigamye ku mazima. Kyagambye nti ekisobozesezza emikutu gya Vision Group okukula n'okwettanirwa. Eringa constitution tulina okubeera ne constitution yaffe etulungamya mu kusunsula amawulire. Tulina okubeera abalambulukufu, tulina okubeera abeesimbu, tulina okulaba nti amawulire ge tusunsula tetugunjagunja bintu wabula gabeera matuufu bwe tuba twogedde ekintu nga ddala kyabaddeyo. Asabye abantu obutalaba bannamawulire ng'abalabe baabwe wabula babatunuulire ng'abantu abayamba embeera z'abantu okutereera n'enkulaakulana. So gwa munnamawulire kwe kusobola okusunsula ensonga eziruma abantu n'ayogerera abantu abatasobola kweyogerera. Abakwatibwako ensonga eyo baba bavaayo ne batereeza ekiba kisobye, abantu baffe ne babeera bulungi. Abakulira emikutu gy'amawulire egy'enjawulo egya Vision Group, omuliro gya Dikaira Saalongo akulira emikutu gya Bukedde, Michael Mukasa Sebo akulira olupapula lwa Bukedde, ssaako ne Ronald Sebutiko wa Bukedde Fama nabo boogedde ku kitabo kino kye bagambye nti kyakusobozesa emikutu gyonna okuweza bannayuganda obulungi. Kati mu kisaawe ky'amawulire olw'okuba kikyuka buli kiseera, obwetaavu obw'okwongera okunyweza editorial policy yeyongerwamu ebintu ebipya bwe bujjira era ne bufuuka obukulu ennyo. Naye eri omulabi kiki kitegeeza omuwagizi wa Bukedde TV nti editorial policy bw'etongozebwa eya Vision Group etwala emikutu gya Vision gyonna omuli ne Bukedde, kitegeeza kwongera mutindo ku mpeereza yaffe. Era kino era kyekituyamba obutakoonagana n'amateeka gafuga ggwanga, kyekituyamba okutambulira mu tteeka, kyekituyamba obutakubagana na gavumenti kubanga mu nnambika eno okuviira mweri yatandikira mu paalamenti. Waliwo bingi ebyongeddwamu ebigenda okuyambako ffe bannamawulire okulaba nti bitulambika engeri gye tulina okukola ki okukola emirimu. Mbagambye ku nkola ya AI duli kyetwagyogerako nga tukola poliisi eno mu 2014 naye kati AI yemu ku bintu ebikulira ku misinde egy'amaanyi nti abantu abakola amawulire tetusobola kugyewala. Kati byonna byonna birambikiddwa muno ow'amawulire ajja kumanya nkozesa AI ngikozesa ntya, migaso gyayo giri ki era na biki byalina okwegendereza bw'abanga akola ki bw'abaga agenda maaso n'okugikozesa. Beebazizza abasomi, abalabi n'abawuliriza olw'okutuwagira emyaka gino gyonna era ne basuubiza okwongera okutereeza mu mpeeza ematiza. Twebaza abasomi baffe, abalabi baffe aba Bukedde TV, abasoma olupapula lwa Bukedde, abawuliza Bukedde Family Mbootikizi, abasoma mu New Vision. Era tubeebaza era tubasaba tusigale naffe tugenda kufuba nnyo okulaba nga tubaweereza mu mpeereza esinga n'ekyo kye musuubira. So twagala obeebaza abantu baffe abatuwuliriza okumala ebbanga mwe bali kutwagala era tweyama mu maaso gammwe. Ekimu ku bye mbadde mukaabira luli kyali kigogumbya, twakikomyawo omwaka oguwedde n'omwaka guno tugenda kufa okulaba nti kibeerawo era tukyalina bingi bye tufumba okulaba nti tukola ki tubikutuusaako. Naye Adrian Bale Bwanika yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.